twabasuubiza wiiki ewedde nti tuyina omugenyi tugenda basabukkulira mu bwengula mu nsonga ez'obunnabbi. Obunnabbi bukyaliyo, kiki kye yayogera ne kituukirira? Tosubwa episode eddako. Wewa tukwaniriza mu episode yaffe eno eya ebifa mu bwengula. Ntoya alina ekisumulizo ekyo mu bwengula ate yakola ki? Yafuga ne ku nsi. Ebintu bitandikira mu nsi ya mwoyo nga tebinatuuka wano ku nsi. Olunaku olwaleero tukomyewo n'omugenyi Bishop Wisdom K. Peter ku show yaffe. Madam Hajara, tubuzeeko. Ndi wasanyo olwaleero Wise Teacher episode ewedde yatukola bulungi. Yasabukulula prophecy obunabbi kyemanyi mwenna muli beetegefu okubanga muddamu okumuwuliriza nera nga bulijjo nze na Kadama Hajara tuli bamukisa okubeera nammwe olwaleero. Bishop Wisdom. Yes sir. Atakulaba wiiki ewedde gwe ani obuweereza buli luddawa era ekakkalabirizo lyo liri liddawa? Nze amanya gange Wisdom K. Peter nga ndi muweereza wa Mukama. Ndi musomesa, ntuula mu kakkalabizo ery'omusomesa. Siri musumba, ndi muki? Musomesa. Ndi musomesa atakkiririza mu bunnabbi ne mu maanyi g'obunnabbi. Nkulembera obuweereza buyitibwa Charis Fellowship. Nakugamba luli nti Charis kigambo kya Luyonaani kitegeeza ekisa. Grace. Tukuŋŋaanira ku woteeri mu kibuga bagita 4 Points by Sheraton Kololo gye tukuŋŋaanira buli lwakutaano akawungeezi ku saa 12. Naye Wise Teacher 4 Points omuntu nganzo wa bulijjo tetiisa nsobola okujjayo. Anti kakati abaana ba Katonda si ba bulijjo. Baana ba Katonda ate buli lwobanga okoyo okubeera owa bulijjo ofuuka omwana wa Katonda. Kakati tukuŋŋaanira mu bifo ng'ebyo nga kitugendererwamu okulabisa ekitiibwa kya Katonda. Kyekigendererwa okulaga nti Katonda yasinga amaanyi. Amiina. Omulabi waffe wa ebifa mu bwengula ebifo byonna otandika ogendamu obirabye. 4 Points by Sheraton. Weewaawo. Jeff Geoffrey Tsapwe nga bulijjo wano ku show yaffe ebifa mu bwengula. Bishop Wisdom abantu twabasuubiza nti waliwo ebigambo bye wayogera mu bulamu bw'omuntu era ne bikola ki ne bituukirira. Awo gwatulaba njagala tweyongeko nga tulaba akatambi kano. Bishop Wisdom yayogera obunnabbi era ne bukola ki ne butuukirira. In yet another diamond of a prophecy, intent on affirming the level of prophetic excellence bestowed upon him through his submission to the master key of prophecy himself, Prophet Elvis Mbonyi, the Wise Teacher has once again put the world on notice. 24th February 2021. There is a man in this nation, he's so prominent. I think if I want to keep him secret, yet I want to give us a lead. I think based on the recent events, I will call him a man of the hope. So you can know him as a man of the hope. Now, this man of the hope, his romantic life is going to come into the public news very soon, and
yeah, I think he's going to fall in love again. I don't know whether, but we shall see it when it unfolds. But it came up, and yeah, it is interesting. Even what I saw, she was actually wearing a scarf, like a Nigerian scarf. But we shall see, you know, when it unfolds. Exactly 3 years later, in a remarkable fulfillment of prophecy, Uganda's Justice and Constitutional Affairs Minister, Norbert Mao's romantic life began to come into the public news. Take this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. I think based on the recent events, I will call him a man of the hope. So you can know him as a man of the hope. Now, this man of the hope, his romantic life is going to come into the public news. At the time the prophecy was given, Uganda had just concluded its presidential elections, in which Norbert Mao had represented the Democratic Party, whose iconic symbol is the hoe. Wise Teacher specifically mentions Norbert Mao falling in love again. Key point to note is Norbert Mao was previously married to a one Naomi Echeng Adong before their divorce in 2019. She was actually wearing a scarf, like a Nigerian scarf, but we shall see, you know, when it unfolds. The Wise Teacher's mention of the Nigerian scarf was symbolic of Beatrice coming from within the Democratic Party, whose flag is of striking resemblance to the Nigerian flag, as they were both made of the colors green and white. In a time so decisive, such unorthodox manifestations in the life of one not called to be a prophet only confirm the promise of God in Joel 2:28. Your sons and daughters shall prophesy, exemplified in the life of the Wise Teacher, who with all gladness testifies that his unequivocal submission to Prophet Elvis Mbonyi has granted him the same divine ability to prophesy and shape courses and destinies. With this and other grandiose displays to his name, the Wise Teacher and all who hear him bestow the highest form of double honor to Prophet Elvis Mbonyi, the master key of prophecy in this dispensation. Wewa mukulikeyo akatambi okalabye. Bishop Wisdom, ndabye ng'oyogera mu bulamu bw'omusajja ali wano mu Uganda. Kijja kitya wakikola otya? Kakati okuzimbira bwe twakoma luli nti bwe weeyunga ku musajja wa Katonda eyayitibwa mukakkalabizo eryokubeera ki nabbi, naawe ekyo ekirabo kikola ki kikutambulirako. Nga bw'olaba nti nayitibwa mukakkalabizo ery'omusomesa, Wewa omusumba oba omuweereza yenna atatambulira mu kuyigiriza bw'aneegattako ekirabo ekiri ku nze nasobola omutambulirako n'atandika okusomesa. N'olowooza nti muki musomesa. Naye ng'ekirabo ekyo nakyo kikoze kimusumulukiddeko. Kakati bwe naga nti bwe neeyunga ku musajja wa Katonda Prophet Elvis Mbonyi, ne mugoberera nengoberera byayigiriza nebyakkiriza ate nensanga nga bya Yesu, bya mu Bayibuli, nga bya Bwakabaka bwa Katonda. Ne bwe nkebera ku mutimba gono gwe ogwa YouTube netegereza enjiri yonna gyakola ki gyawulira, nga ndaba byebintu nange byenzikiriza bye banjigiriza nga nkyali ne mu katekisimu. Huyo yagenze Pakistan kwatuza abalokole, kwatuza abasiraamu mulokole. Okiwulidde? So kakati bwe namweyungako ekirabo ekyo ne kitandika okukola ki okuntambulirako. Kyenja okuga nti bino ebirabo bya mwoyo tebabisomesa mu ssomero, birabo byaki nga bw'owulira nti Katonda mwoyo bwe nali nkyali ennamiryango mu junior batusomesa katekisimu ne batubuuza ng'ekibuuzo ekisooka mu katekisimu kigamba Katonda yaani, nga answeri nti Katonda mwoyo mwereere talina mubiri. Okiwulidde? Kati ebintu bye byaki bya mwoyo. So kati ekirabo eky'obunnabbi
kya mwoyo bwe neeyunga ku musajja wa Katonda nange ne kinsumulukirako ne ntandika okukola ki okulaba kati nga bwe nkuwa essaati eyo nefuuka ekirabo kyo nti osobola okusalawo ddi lw'ogikozesa osobola okera ku makya n'olaba naye mu kutambula ne Mukama akuyigiriza okukikozesa okugulumiza ki erinnya lye so okukikozesa ebibyo so kati netandika okitambuliramu bwe nti we nalagula embaga yo munnabyabufuzi kagadde era nekeyongera okutuzaamu amaanyi nti ekirabo ekyobunnabbi weewaawo kijja ate nekikuzimba nekikuzuukusa nekinyweza kyekintu kyabayogeddeko embaga ndooza ejja eyange esembedde era musajja waiticha simuto olwaleero nga takyogedde tulina okudda wano tuwe obujulizi tulabye Katonda nti Katonda atwagala era Katonda ali ku saidi yaffe Katonda byonna byayogedde okusinza ku kigambo ekyo omusajja ono ndooza waaliwo ekibiro byali bituuse nga kyetaaga okukola ki okubeerawo okusinza ku byagendamu ndowooza Bishop Wisdom njagala owe ekifaananyi nti obunnabbi obwo oyo atulaba asobola atya okuganyirwamu n'ekyo ekigambo kyewawa newankubadde tokiwadde ye naye nga kyayogerwa ate nekituukirira akiraba osaawa eno aganyirwa atya akonectinga atya n'amaanyi ag'ekigambo ekyo kakati ekisooka jjukira mu episode eri twayogera ku mitendera gy'obunnabbi egirimu ekirabo ekya buli omu kyalina n'ekirabo eky'omu office eky'omukakkalabizo kati ne leero njagala nkubulira emitendera emirala emeka ebiri waliwo ekirabo ekyobunnabbi ku mutendera ogw'okumanya obumanya ebitalabibwa waliwo n'omutendera gwe bayita amaanyi g'obunnabbi amaanyi ag'obunnabbi gatambulira nnyo mu kulaba n'okwatula ebigenda okubaawo kati mmwe wano wabweru mulaba mbaga nti embaga ebaddewo lava ebaddewo naye muyinza obutalaba mulabe alwanyisa ekyo ekigenda okukolera obulungi munnabyabufuzi oyo kati Mukama naye musa omusajja wa Katonda n'amuteekamu ekigambo ng'ekyo ekigambo kyenayogera nenangirira kirina okunyweza obufumbo bwabwe kirina okuwangula buli maanyi ga mulabe agalina okukola ate nga tebakinsaba ekyo kyolesa okwagala kwa Katonda nti abantu bonna akola ki abaagala okitegeera ekintu ekyo so kati n'olw'ensonga eyo obunnabbi bwe butuyambira so nga bwe twagamba era luli nti obunnabbi bwolesa okubeerawo kwa Mukama mu nsonga zaffe bw'osanga omusajja ayogera ebintu ebituukirira kikuzaaliramu okukkiriza nti Katonda gw'asinza mulamu era akola era nti omusajja oba omukyala wa Katonda oyo osobola omweyungako obulamu ne bugenda ku muddaali kola ki eriddako okiwulidde nti si kwekubira kalango naye Mukama ayagala kutuukira eri abantu be era Yesu yatugamba nti teri akoleeza tawaaza n'agiteeka wansi waki w'ekitanda wabula agiteeka ku kiwaggulu emulise buli akola ki ayingira weewaawo gwatulaba ndooza katambi ako kakuzizzaamu amaanyi bwobanga olina embaga oba oli mu kuteekateeka oba oyaayaana kino obukakafu nti Katonda ali ku saidiyo era ekigambo kino ekyayogera ne kituukirira osobola okugamba nti nga Katonda bwe yakola mu bulamu bwa gundi ne gundi byendabyeko nga Katonda abikola okuyita mu muweereza wa Katonda Bishop Wisdom era ne Katonda oyo era akyali mulamu ne mu bulamu bwo agenda kukolera era ndowooza buli yagala embaga tujja musabire essaala nava wano bafune embaga weewaawo ekirabo ekyobunnabbi abantu bakitya oyambye otya lwaki batikitya naye ate obayambye otya okuba nti bakyanniriza webale nnyo ekibuuzo ekyo bangi bakitya lwa nsonga bbiri esooka nti bangi bagamba nti basinkana abaabalimba bangi ne babakola ebikyamu ekyokubiri kya mwoyo sitaani
amanyi amaanyi g'obunnabbi kigasobola okukola kubanga bunnabbi bwe buleeta Yesu Kristo. So olw'okuba Sitaani akimanyi alina okwegulumiza, alina okwambala n'alabika nga bannabbi abatuufu, najja n'akola ki, n'alimba abantu. Naye tulina okutuula twebuuze, ffe ng'abantu Mukama be yawa ensi eno tunaamala budde bwenkana wanga tuli mu kutya, bulijjo okukkiriza kuwangula okukola ki, okutya. Ate Katonda tutambula naye lwakukola ki, lwakukkiriza. So nze siwakanya nti lyo bannabbi ab'obuki, ab'obulimba, naye nga bwe waliyo fake money, nze njagala nnyo amaanyi gange nga malire ku ssente entuufu. Nkulaba. So nze nyimira wano ne ŋŋamba nti bwe wabaayo bannabbi abatuufu, lwaki tetugulumiza ekyo, tugulumiza ekitangaala. Kankuwa ensonga endala emu lwaki tulina kukola ekyo. Bameka nga bw'oyingira mu kisenge ekyo nga kirimu enzikiza oyomba nayo, oteekako buteesi ki, oteekako buteesi ki, tomanya nzikiza weeyise nekola ki, nedduka. So bwe tuba tukoye bannabbi abaki, ab'obulimba, tuteekewo embeera ereetera abatuufu okuyimuka. Ekyo kikijja okugyawo ab'obuki, kikijja n'okwanika ab'obuki, ab'obulimba. Okiwulira ekintu ekyo. So naye nga kitwala okukkiriza, kitwala obuvumu, tulekerawo okutya ab'obulimba. Jjajjaffe Ibulayimu ye nnabbi eyasooka, kati walina okubaawo mu ffe abanoonya ekituufu, weewaawo, naye nga tetukinoonyeza mu kkuba balala. Nti tolwanyisa oli naye osobola okuyiga, osobola okuwaayo emmeeme eyo oba n'ebiseera n'ogamba nti naye ono atuuka atya ku ddaala lino, nandikoze ntya. Ate Jeff nkwewunyise, kino ekintu kankiyite ekyama, era abatuuliza bonna n'abatulaba beetaaga okukissaako essira. Bw'oddayo mu nnimiro eri eyalimu Adamu ne Kaawa, mu nnimiro eyo Mukama yabagamba nti mulyenga ku muti gw'obulamu, naye omuti gw'okumanya obulungi n'obuki n'obubi bwe munaagulyangako mujja kufa. Weewaawo, tewali kitta bantu nga kufuna kintu n'otandika okukinoonyerako obulungi n'obubi. Aga amagezi galeeta okufa n'okutya. Nti omukyala atandise kunoonya ku bbaawe ebibi n'ebirungi, ebyo byebitubu. Obulamu bw'ensi bw'otandika okubutambuza bw'otyo, ogenda kukola ki, kukkirira. Ekyo kyama, mu luzungu bakiyita mystery. Mystery kye ki mu Luganda? Kyama ekikusike ekitambuza obulamu. Nti bw'oba oyagala okuwangula mu nsi, tambulira mu kukkiriza. Bw'oba oyagala okuwangula mu nsi, va mu kunoonya amaanyi g'obulungi n'obuki, amagezi oba okumanya kw'obulungi n'obuki n'obubi. So kati nze obudde obutono bwe nnina wano, siyinza kutandika kuyigiriza abantu kumanya kwa bulungi na bubi bwa bannabbi. Njagala ngulumiza ekitangala n'obulamu Mukama bwe yatuteera omwo. Ssente nnungi nnyo, nina waliwo n'ez'ebicupuli. Ne tugenda kukola program twogere ku ssente ez'ebicupuli. Tekireeta ssuubi ekyo. Tujja kwogera ku bireeta essuubi muki, bulijjo eggwanga bwe liba n'essuubi likulaakulana mangu. Weewaawo. Madam Hajara, ensonga za Bishop Wisdom oziwulidde. Embaga zijja eyangeze tezijja buzi naye eyeze era neyongedde okuyiga nti ekirabo kino osobola okuyaayaana ate n'okola ki, n'okitambuliramu. Ekinjagaza Bishop Wisdom, era tuzze tukugoberera ku mitimbagano YouTube channel yo ne mawulire nga tulaba nti toli weewaawo toli prophet, siri nabbi, toli nabbi, naye we ate ng'okola ki, olagula, ate olagula nebikola ki, nebituukirira. Nti oyo ayogera nekituukirira kola ki, mutye. Era tukussaamu nnyo ekitiibwa olw'okuba nti otutta omulimu gwa Kristo n'ekitangaala ekyo n'okyanika eri amawanga, si ggwanga lino lyokka, era amawanga amalala. Naye nga tetunavaawo ng'abantu basobole okumunoonyerezaako. Wise Teacher bakusanga batya? YouTube channel yo bagiyita batya? YouTube channel yange bagiyita The Wise Teacher. The Wise Teacher. The Wise Teacher. Ate Facebook, oyina Facebook? Ne ku Facebook The Wise Teacher, ku Twitter The Wise Teacher. Ate TikTok?
yonna the wise teacher. The wise teacher. Kubanze nina ebintu bingi byendabye obutambi bungi bwendabye ta professor ayinze ku mbaga yokka afuluma ne mu mawanga weewaawo n'atulaga nti obunabbi tebulina kifo tosobola bukugira bwo kasita weebikula osobola okufuna ekyo kyonna mukama kyaba akulaze weewaawo Bishop Wisdom oba the wise teacher njagala oyambe oyo omuweereza oba omusumba nti oyo lwaki abasumba batya ekirabo kino ekyobunabbi lwaki batya okulagula oba okwogera ebigambo oba nga nze omusumba nsobola ntya nange okusobola okulagula webale nnyo kakati bulijjo okulagula kirabo kya mwoyo ng'ebirabo ebiki ebirala era kikula kiwulidde bayibuli terina weegamba nti alagula ne kigaana okutuukira nabbi wa buki wa bulimba olwo n'olunyiri lwe bakozesa mu kitabo ky'amateeka olwokubiri mu kitabo ekyo yagamba oli bw'alagula ne kitatuukirira ekyo mukama kyatakoze eki kyatayogedde n'agamba naye alagula ne kituukirira n'agamba oyo mumutye lwaki agamba nti mumutye kubanga ekigambo kya Katonda kiri mu kamwa ke so ebintu byagamba olina obyegendereza kubanga bijja kutereeza amagenda go oba okiwulidde kakati nze njagala okuzaamu amaanyi buli musumba yenna omuweereza wa Katonda yeetaaga okukula mu kirabo kino lwaki kyetaagisa kubanga bw'osoma bayibuli mu kitabo ky'okubikkulirwa omugigi guno guggalawo ne ofiisi ey'abannabbi kitegeeza kigenda kakatako abaweereza okubanga basobola okukola ki okulagula so kati bw'oba abasinga batya kuba batya ayinza okwogera nebitakola ki nebitatuukirira ne bamuvuma kankubuulire musajja na mukyala wa Katonda Yesu ye yakuyita Yesu yakuyita tetakusalira muki musango ekirabo ekyobunnabbi kitwalinga ekibirabo ebirala byonna nti bikula bwe kiba tekinnavaayo bulungi olwo nange saatandikira wenkola ki oli mugenzi okunsanga ngaebintu bikoze eki biteredde naye nga nze nga amanyi gye yakola ki gye watandikira njagala nkuzeemu amaanyi olwaleero nti tandika mukama ali wamu naawe tulina nabbi mu kibuga osobola omweyungako naawe ekirabo nekikola ki nga kiva ku ddaala nga kidda ku ddaala kiva mu kitiibwa nekikola ki mu kitiibwa abantu baveeko abantu baveeko abantu bazibu nnyo jeff Yokaana Omubatiza yajja nga alya mubisi na njuki na locust enzige ze yalinga alya ne bagamba alimu omuzimu Yesu najja nga anywa mata ng'alya n'ebbata ne bagamba musajja wa Mukama mukyala wa Katonda abantu bakole ki baveeko amaaso gazze kwani ku Yesu bw'oba olagudde nkitatuukira kakkana Mukama ali wamu naawe ffe we tuli okuzaamu amaanyi tekikugaana okuddamu okukola ki okulagula ekirabo kijja kukula kifuuke ky'amaanyi kikole ebyamagero ate Yesu akikozese okutereeza ensi kyenjagala okubazaamu ki amaanyi kati Prophet Elvis ono goyogerako yasangibwawa Prophet Elvis obuweereza bwe bakuŋŋaanira ku Zoe Grounds ku Express Highway ekigo plot 47 Lweza era bw'oba ojja ng'ova e Munyonyo toyinza kubula obususa akapande kaliko kaddi y'abakyala ku mukono gwo ogwa kkono awo toyinza kubula buli lwakubiri kati nze tasobodde kujja gwatasobodde kujja lwaki tosobola kujja kale bw'oba tosobodde kujja osobola okumulaba ku TV ali ku TV ez'amaanyi mu Africa zonna ndowooza osobola n'omusanga ku YouTube alina YouTube channel ali ku Prophet Elvis Mbonyi ye YouTube ogendako gwenga omusajja akano osobola okulaba byayigiriza nawe nolaba nga byokkiriza kituufu mu Uganda TV kijabeerako nabudde ki abeera ku NTV ku Sunday ku saa 12 ezakawungezi weewaawo obudde emboozi ng'ewuumye egweyo kya the wise teacher mbadde ngenda kusaba osaba omukisa eri abantu abatulaba n'embaga tazeerabira embaga sizeerabira kale kakati njagala nsabire buli muntu alaba program eno
mwenna we muli bw'oba olina ky'obadde oyagala Mukama akkolere njagala okirete mu mmeeme essaawa eno bw'oba osobola okukikwatako oba olina awakuluma kyonna kye weetaaga kano ke kadde olabe Mukama bwe yeeyolesa nti era abadde naffe mu puroguramu eno na buli ayagala embaga ke kaddeko Mukama nkwebaza olw'ekisa kyo n'okwagalako n'amaanyi go ndagira omukisa eri buli alaba puroguramu eno mu linnya lya Mukama waffe Yesu buli ayagala embaga nsumulula buli ekyetaagisa oyo anoonya omukyala amufune anoonya omwami amufune era bakkirizibwe Mukama nkwebaza kubanga obugabirizi bwonna obusumuludde essaawa eno buli alina awamuluma ngoba buli bulumi bwonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu na buli kyoyagala kyonna Mukama akkolere mu wiiki eno gye tuyingira olaba omukisa gwa Katonda nga bw'otagulabangako mwenna muweebwe omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu amiina. Episode eddako tosubwa tukyayina ebintu bingi ebyokya ku nsonga ezikwata ku bunnabbi tweyungeko mu episode eddako wano mu ebifa mu Bwengula. Mukama akutukumire. Amiina.